omukulu ono agenze n'ayogera there is what we call health competition and unhealthy competition. Kati bano aba private batandikawo what we call unhealthy competition. Coupled na kiri kyenkugambye nti abamu batandikawo amasomero is not an educationist but because of course the law allows it business liberalization of the economy oli kasaafu na omusimbi gwe n'ateekawo ebyenjigiriza which is good naye competition eyo gye bateekawo bennyini gye bali mu bulidde wano ng'akugamba nti eri gundi afunye buna eno gundi buna kyekikuleeta na ku kino kye twaliko nga twogera nti kati grading system olaba okukyusa grading system what formed that kulaba nti competition is not mwana alina kukola bumeka buna mwana alina kuleeta 8 so kyeva olaba grading system eno negenda ng'ekyuka netandika n'okubuzaabuza terina solution gyetaddewo terina kyekyusiza. That's a fact. We are going to analyze it. Kubanga tukanye one nti olwaleero nti bagiteekawo okulaba nti twabawo competition. Nate era bw'oba omwana nakola combination bagamba talina triple A talina combination mu science mu ssomero weeri tetumwa kifo. Kati kitegeeza era still we are going back, we've changed the name. We have created a new name. Ebikola bisigadde yeah, so that's it. That's ya gundi abayunebu ffe tugenda kubesibako olaba enkuyege nze kati ndinga enkuyege terina maanyi gali awo naye weekuluma wakiri okufiirako